Ozi ni Mbaraka okumujjako yali teyeerayiza maama omulungi ayina emyaka kati 96. Allah akyamukuumye ayagala alabe Uganda empya insha Allah. Leero tetuli naye tumanyi nti tuli naye mu mwoyo, era njagala nnyo okwebaza edduwa gitumuwadde leero. Njagala nnyo okwebaza mikwano gyange bamussa mu ssaala zaabwe, era mmanyi nti edduwa za jjajja wange lazima ze zinkumye nga nkyali mulamu mu mbeera yonna. Ku lwange ne ku lw'ab'enju eno ne ku lwa famire yaffe kuba nnene, njagala obbaaniriza bassebo ne bannyabo. Baaniriza mu linnya lyange, baaniriza mu linnya lya maama w'ennyumba eno mukyala Kyagulanyi, abangi gwe mwagala nnyo okuyita Swabra kuba nze Swaibu. Kamusabe abatolere ku salaamu awali. Era nga namulinanyawo ye mukyala wa muganda wange Nubyandi, naye njagala musaba abatolere ku salaamu. Ate ku mukono gwe ogwa kkono ye mwannyina muganda wange Nubyandi, naye njagala musaba abatolere ku salaamu. Era ku lw'abaana b'enju eno kansabe mutabani waffe Sulaimaani, abangi gye baagala okuyita Solomon. Bwe tubeera eno ku Bukojja mu basiraamu abeera Sulaimaani, ne bwe tubeera ewaffe mu Eklezia Katolika abeera Solomon. Kamusabe naye abatolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mikwano gyange mwenna, naddala bayimbi bannange, Swaba Kasumba mulabi wano, Aziza Zioni ndi naye, Kabako ndi naye, banna King Saba ngambe naye atuuse. Njagala okusaba mukodomi wange mannyina mukyala wange mukulu gwe bayita Bwanika Hamza, abangi gwe manyiga Selector David Nsaba, naye abatolere ku salaamu. Bannange kya kitiibwa nnyo era twebaza Katonda okutuwa omukisa guno ne tusabako ffenna. Kuno okusaba si kwa kinyumu baganda bange, tusaba kaseera kano kuba nze ng'omuntu n'ab'enju yange n'emikwano gyange tukkiririza mwene edduwa. Tukkiriza nti mu guno omwezi Katonda awuliriza nnyo essaala zaffe. Jjajjange yankuza nga ŋŋamba nti mwezi guno gwa Ramadhan lazima tosaba Allah akikuwa, naddala mu nnaku ezo 10 ezisembayo abaawo okumpimpi ng'atulaba era nga tuwuliriza. So njagala nnyo okwebaza bamashe olw'okukkirizanga ne mubeera naffe ne tusaba Katonda. Embeera eno gye tulimu si embeera enyangu ennyo, naye tukkiriza nti Katonda bw'aba ali naffe tewali kisobola kutulema. Baganda bange Abasiraamu baagala nnyo naye oba mukimanyi, kuba nze ndi mwana w'Abasiraamu. Ntera nnyo kigamba mikwano gyange nti ndi musajja mu Katoliki, a very proud Catholic, naye nakola ne jjajjange Aida Kyosimba Onanya, era bampitanga Swaibu gye nasomera. Mbadde nnyumya ne mukwano gwange bwe twakula Kanoni, twasoma naye Kanoni Umeya. Ate nkakasa muno naddala ab'emyaka gyange mumanyi emboozi yaffe ey'oku Biraali. Mu kiseera kino eky'ekisiibo erinnya Swaibu lyakolanga nnyo, wali ku muwali. So kyasanyu tukyasinkana mu kaseera nga kano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bannange, mwebalire ddala kubeera mikwano gyaffe. Njagala okweyisa omukisa guno okusinga okwebaliza ddala mu mikwano gyange abayimbi. Mubadde tageti y'amaanyi. Mikwano gyange ng'omuntu bangi batya n'okuneesembereza, naye mwe ba artist bannange ate oba Katonda yakikola atya? Mwe ba artist Abasiraamu mwana tumunjagadde nnyo bannaye mwebale. Kyeraliikiriza nnyo
ba artist banange okubeera mikwano gyange n'abalala takubira na direct yakubira ku WhatsApp ba Telegram nakachali wange okumatira naye nga bobimanyi nene osanga mikwano gyo nga ba Maulana ne Raini nga bali naawe balubega kasi mabanji gwemanyi nga yange mulo ba Aziza Zioni bakabako banaye mwebali nnyo mwebalire ddala Allah kibabalire bingi babyogeddeko sijja kwogera mu bizibu bye tulina Sheikh Jalal abitaddewo bulungi nnyo endagano n'aziteekawo kubanga bannange bino bye twogera tetubyogera mu bukyayi ne twogera mazima ekyo bulaba tubyogera wakati mu kusaba twogera mazima nti zibadde nga ndagaano ezikolebwa wakati w'abatufuga naffe abafugibwa naye ne zimenyebwa paka bwe batuuka ekiseera nga tebakyayagala byakwogera tebakyalina kye batugamba wabula okutukuba obukubi okututta obusi eyo engeri baganda baffe ba Yasini Kawuma ba King Sekamwa n'abalala bangi bwe babasse baganda bange mu abasiraamu mmwe musinze okufuna obuzibu mu guno omulembe naye ate gye buvuddeko twali tulowooza abyo byabasiraamu bokka era nga kimanyiddwa nti wadde amateeka gagamba bwe bakwata toba na musango obeera innocent paka nga ekkooti ekusalidde omusango oba gwe kennyini kukkiriza omusango ne mwana wattu omusiraamu ye bwe bamukwata guba gumusinze paka bwe bakakasa nti talina musango era newankubadde nga mwami Museveni ye bw'atunulira abasiraamu ye abalaba abateralist ze bwe ntunulira abasiraamu bandaba bakojja bandaba bamaama bandaba bakodomi bange bandaba baganda bange era nga bwe kirina okubeera nga Katonda bwe yakikola naye n'amateeka bwe gatyo bwe gawandiikibwa kyanaku amateeka bwe gakyatwalibwa nga kikulu twamala emyaka mingi nga basiraamu yemmwe mulooza ku busagwa bwa gavumenti ya mwami Museveni naye era mwakyogerangako Sheikh Muzata yakigambanga n'agamba naawe asirikidde eyo lazima bajja kunona bajja kulya bangi nnyo be bajjewo naye mu myezi mitono giyise mwalaba Sheikh Alisa nga bwe yagenda tebatunyonyola ekyo nekigweraawo Sheikh Muzata nga bwe yagenda tebatunyonyola ekyo nekikomaawo bangi kummwe bannange naddala abakatuliki ne mulowooza nti ebyo byabasiraamu ne bukya ku makya oluvannyuma lw'ebbanga tono nnyo ng'amaze otukuba tiyagaasi naye muganda wange Bishop Kaggwa naye yayita awo wali tebanayita yadde ssaawa 12 nga ssaabasumba ow'ekereziya yaffe y'abakatoliki Bishop Cyprian Kizito Lwanga ng'ayogedde ku mazima n'abanja bannayuganda abawambibwa abattibwa abasibiddwa amakomera nga tebalina musango naye n'afa bw'atyo tebatunyonyola era byagenda bwe bityo n'abalala bangi naye njagala okubajjukiza mikwano gyange nti buli w'osirika nga kiri ku muntu omulala lazima kiba kijja gy'oli oyinza okulowooza nti obeera seefu ng'osirise naye awo osinga okubeera mu ddenja kino kigende n'eri bayimbi bannaffe bannange tulina eddoboozi ly'amaanyi nnyo mbeera ndaba ku mawulire n'ogamba okay abayimbi bakoze association bagiyita Uganda Musicians Association eyo association emyaka mingi nnyo nga tugitandika yenze nali secretary general wa Uganda Musicians Association eyasooka nga chairman waffe eyasooka yali Silver Kyagulanyi ngeri ekyatukozesa association eyo tekwali kusabiriza tekwali kutuula ku mazima kwali kulwanira ddembe lyaffe kuba ekyatukozesa association eyo baali baleese amateeka aganyigiriza abayimbi abaaliwo ebiseera ebyo mujjukira aba Aziza Zioni n'abalala nga bagambye muyimbi ogenda Bulaayi okuyimba olina okufuna olukusa ewa minisita Katonda alikodinga luyimba olina okutwala script ewa minisita Katonda kola video n'ebirala bwe bityo ne tubiwakanya kitwaba tukola association eyo kyannaku nti tugenze tuva ku mulamwa mpola mpola ne batureducinga okutujja ku kitiibwa kye twalina nga ba artist ne batuza ne batufuula abasabiriza bannange tetuli basabiriza kino ekitonde kya muwendo nnyo Katonda kyatuwa association oba ekibiina eky'obwegassi kirina kusooka ku looking out for everyone tuli bayimbi mu Uganda tosobola kubala bayimbi 2 3 4 nga tombaze bannange nange ndi muyimbi yenze Bobi Wine oli gumuwulira lwakusalako nvi naye
emyaka gisuusemu 3 nga awatali kusonga ku tteeka lyonna bawera music wange nga n'omuntu gwe bakwata nga awuliriza music wange bamubuzaawo, bangi ne babajjamu amaaso, bangi ne babatta. Nemba nga sikyasobola kukola show naye nga bakikola mu bumenyi bw'amateeka mu kunyigiriza. Ne bwe twasirika kyajja bwe kityo. Olunaku lwaleero omuyimbi munnaffe Ali Bukeni Twaha gwe tumanyi nga Nubiandi ali mukomera nga talina musango n'ogumu, omusango gwe kunominatinga kubeera nga president. Balinga bagamba nti omuyimbi tolina kwesimbawo ku ofiisi esinga mu ggwanga. Olunaku lwaleero muganda waffe producer Dan Magic ali mukomera nga tewali musango n'ogumu bwe yazza. Omusango gwe gwali gwakumpagira nga neesimbyewo kuba president. N'abalala bangi. So bwe tutatunuulira ebyo ebinyiga bannaffe kijja kutuuka ku ffe nga tewali naffe atuwolereza. Nga bwe kyatukanga ku basiraamu ne kivaako ne kituuka ku bakatuliki, kati mulabe kisobola okutuuka ku buli muntu yenna. Kati ffe ba artist bwe tusirika bajja genda batunyiga bwe batyo, bajja genda batumalako ekitiibwa kyaffe bwe batyo, bajja kugenda batumalako eddembe lyaffe bwe batyo, ate nga tikirina kubeera bwe kityo. Bino nno bye tugamba titubigamba mu bukyayi bannange. No, tebasobola kusonga ku kigambo kye tugamba ne bagamba kino kikyamu. Wabula amazima ge twogera bagakozesa tegakyusa. Ngera Sheikh bwakyogeddeko bwate balina kye batulanga bajja gamba mwe musosola mu mawanga. Naye nze gwe bagamba asosola mu mawanga mukyala wange si muganda nga nze. Mikwano gyange Banubbi, Bakyoli, Bateeso, ate nga ffe bwe tutyo bwe tuli mwana ate omulembe gwaffe. Omugigi gwaffe twasangibwa twagalana, twasangibwa buli omu identifyinga ekyomuwendo ekiri mu munne ne tukaminga together. So njagadde ekyo nkozese kana akaseera nkyogereko kuba mmanyi wano ndi safe, Katonda ali naffe. Naye ate ne wabaawo obulabe mwana atukirumira omugenzi yatugamba bw'oyogera ne bw'otoyogera, kati ze lwaki sibyogera ne mbimalayo nga nkyayina omukisa ogubyogera. So ekyo buli omu akijjukize munne, tukijjukire nti obutali bwenkanya bwe bubeerako ne we buli ne tusirika kiba kissa mu matiga eddembe lyaffe lyonna lyonna, kiba kissa mu matiga obwenkanya wonna wonna we buli, kubanga bwe buva eri bujja kulanda nga tebustopingiddwa. Obutali bwenkanya bwe bulabibwa n'otobustopinga ng'ekyali nsigo egenda kumera gufuuka omuti omunene, kikwetaagise amaanyi mangi n'abantu bangi okubijjawo. Njaga kumaliriza nga mbazaamu amaanyi mikwano gyange nti kubanga tetulina kikyamu kye tukola, kubanga tetulina tteeka lye tumenya, kubanga tuli batuufu mu maaso g'obuntu bulamu, mu maaso g'abantu ne mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'amateeka, lazima tujja kuwangula insha Allah. So tusaba Katonda si kutukwesa wabula tuwa maanyi. Era ne Mwami Museveni wadde agenda kwerayiza, tujja kusaba Katonda nga Katonda tetumusaba just kutuwa tulo, naye nga tumusaba atuwe lo, atuwe amaanyi, atuwe obuvumu, lazima tusobole okulwanyisa obwannakyemalira, ate nga nkakasa nga Katonda yembezi waffe tujja kumalako. Banange mwebale nnyo, njagala obeebaza okusiiba ebulanaku ntono tutuuke ku Idi, munzikirize ntwale omukisa guno mbaagalize Idi ennungi. Mbeebaza okusiiba, nsabe Allah buli omu amuwe omutima gwe kyegusinga okuyaayanira. Tusabire Kabaka waffe asuuke bulungi, tusabire amaka gaffe gabeere n'okwagalana, tusabire eggwanga lyaffe, tusabire ne bannayuganda bannaffe bongere okuggula amaaso, bongere okubuuka, kubanga gye tukoma okubuuka, gye tukoma okuggula amaaso nakyemalira abaali mu buzibu. Kyamukisa mulungi tugenze tuggula amaaso, ate nga amaaso gagenda geggula. Atugumye n'emitima tumanye nti okwenunula tegiba misinde gya kafubutuko, wabula ebeera marathon. Ogenda omegulako kimu kimu. Kati nakyemalira twamaze omusalako emirandiro egy'ebweru, mwalabye nti ababye n'abatujube kati baabamyezi visa ezeetooloola ezigenda ensi yonna.
era mu bbanga ttono nnyo mwalabye nti mututte ne mu International Criminal Court ne mutabani we nti mu nnaku ntono oyinza okwekanga ng'ekibaluwa kye bakuntumye kifulumye nga Museveni ne mutabani we ne baba bagenze Kenya oba Tanzania ne bakwatako ebeera jjeeke bamala. So tugende mu maaso nga tukola ekituufu, nga tukola obuntu bulamu naye nga twekwasa Katonda, kubanga Katonda tabeerangako okusaidiya mu lyaz'amaanya, buli kiseera Katonda abeera kusaidiya amazima. Mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliza basebo ne bannyabo. Omar El Bashir gwe bakamwamulako yabadde teyeerayiza